kati emyaka 3 egyakaasa mmeme okuvvunkana okwava omwange ne ku mulundi guno tukomyewo nate ku Lugonvu's Show okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvunkanya 30 mu ddakiika 30 ebibuuzo 30 omuwanguzi anaaba ani? Sedduke 2023 Nyola. Tubanirizaako mwenna abalabi ba Lugonvu's Show, mwebale kubeera nga mulaba Lugonvu's Show, mwebale kubeera nga muwagira Ey'ebisenge Center n'okwongera okuyiga n'okwongera okubanguka mu nsonga za tiles wamu n'okunyiriza ennyumba zaffe. Eno ye Lugonvu's Show ey'olwaleero nga bwe twabagamba ku mulundi gumu tugenda kubeera nga tubabalira ennyumba yaffe eri ya bisenge bibiri ebisulwamu sitting ne dining. Ye nyumba gye tugenda okubeera nga tubabalira olunaku lwaleero. So buli omu wooli jjayo ebipapula, jjayo ekitabo, jjayo calculator, jjayo essimu yo tubale ennyumba yaffe olunaku olwaleero. Olwaleero show ngirimu bwomu. Mukama wange Mwami Lugonvu abadde mugonvugonvu naye Mukama yeebale, Katonda yeebale, operation yagiyiseemu bulungi era agenda kati apiikinga, tujja kuba tumulaba mu maaso kaawo. Katonda yeebale eyasomusobosozza okubeera ng'ayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa era nammwe mwenna gye muli mugende mu maaso n'okubeera nga mumusabira ate akomewo asobole okubeera nga atuweereza mu nsonga ezitali zimu mu pulogulaamu zaffe wano ku Lugonvu's Show. Eno Lugonvu's Show ey'olwaleero ya njawulo ya kubeera nga tubala nga we twabasembayo okubasuubiza. Tugenda kubala akayumba kaffe kano, kayumba ka bisenge bibiri ebisulwamu. Mulimu ekisenge master bedroom, mulimu eky'abaana, mulimu sitting ne dining. Naye sitting ne dining zino ezaawamu engatte, kuliko store, kuliko shade bbiri ey'emaaso n'emabega, shade ziriko amadaala, byonna tugenda kubibala. Naye mu kaseera kano tugenda kuba tusooka tubale ennyumba eno nga bw'ogiraba ku screen yo. Tugenda kusooka tubale sitting ne dining. Twagala ebintu bino mubitegere bulungi, that's why tugenda kuba nga tukwata kimu ku kimu. Kati sitting ne dining wetegereza ennyumba eyo, sitting ne dining z'omulembe guno tuzigatta omulundi gumu. Ekituzigattisa nti omulembe guno tetwawulamu nti eno sitting eno dining. Ekyawulamu sitting ne dining abeera furniture wo gw'oteekamu. Oyinza ogamba nti entebe kezidde eno eyo neefuuka sitting room, eyo n'ogamba nti dining table edde eno eyo neefuuka dining room. So furniture waffe yayawula mu nnyumba tugifuula sitting ne dining naye nga tukola ekintu kimu. Kati okusinziira ku nnyumba yaffe eyo eri ku sitting ne dining nga tubigasse ziri fuuti 14 ku 14. Fuuti 14 ku 14. Kati bwe zibira fuuti 14 ku 14 nabagamba okubisa sayidi emu ne ku sayidi endala ez'enjawulo, opposite side, sayidi eno ne sayidi eno n'okubisaamu 14. Bw'okubisaamu 14 ofuna 196 square feet. Bw'okubisa feet side ya fuuti emu ne side ya fuuti emu ofuna 196 ze square feet eziri mu sitting ne dining y'ennyumba yaffe eno. Kakati ezo bwe tuzikyusa ozizza mu square meters tuba tufuna square meter 18 n'obutundutundu 3. That is 18.3 square meters. Ze square meters tukola ki? Eziri mu nyumba yaffe gye tuba tupimye. Ennyumba yaffe tugagipima, tugazisiba tile eza 40 by 40. Okusinziira ku bugazi bwayo tugagisiba nyumba ya size ya 40 by 40. Kitegeeza twetaaga tile zenkanawa ezigenda mu square meter 18 n'obutundutundu 3. Box ya 40 by 40 erimu square meter 1.92. Bw'ebeeramu 1.92 kati 18.3 gy'ofunye
dividing by 1.92 kitegeeza ogenda kuba ofuna 9.5 ze box mwenda n'ekitundu. Kitegeeza ogenda kufuna box ezijjudde eza 40 by 40 box mwenda nga zirina piece 12 n'ekitundu. Kati ekitundu kya box ze pieces emeka omukaaga era bw'ojja ku Walusimbi Tiles Center era nakyo tukikubalira bwe tutyo. Kakati eddiiro eryo lyetaagisa ki? Mwami Walusimbi, eddiiro eryo lyetaagisa ki? Eddiiro eryo kuba enju yaffe oyinza okubeerawo nga tolina busobozi busiba nju yonna naye ng'ate oyagala kulya Krismasi nga sitting ne dining ki nga ziri ku mutindo. Sooka osibeko ekyo ebipimo ebyo ebya 18 n'obutundutundu 3 square meters zitwala ki? Zijja kutwala ebox mwenda n'ekitundu. Kakati kitegeeza nti ojja kwetaaga adhesive cement ensawo 3 okusiba square meters ezo. Ojja kwetaaga ensawo za cement 3. Ojja kwetaaga packet za spacers 2. Spacers bayingini abakolero baba basibira batayira bo babumanyi naye bajja kubalaga kaberanga kasalaba ke bateekamu okwawula tayiro ku ginne waayo ne zitakyama. Then grout ojja kwetaaga kilo 2. Then eyo ennyumba ojja kwetaaga wheelbarrow 6 ez'omusenyu. Ojja kwetaaga wheelbarrow 6 ez'omusenyu okusiba eddiiro ne dining mu nyumba eyo eya square meter 18 n'obutundutundu 3. So square meter ezo 18.3 ku Lugonvuzi show mwena ba customer bafa ba Lugonvuzi show tukyazibaguza omutwalo gumu 9. Kitegeeza ofuna square meter 18 n'obutundutundu 3 n'okubisaamu omutwalo gumu 9. Bw'okimultiplyinga kiba kikuwa emitwalo 34 mu 7 ize sente ze weetaaga okugula tayiro ezo ezikavalinga 18.3 square meters. Mbufunze eddiiro lyaffe oba weetaaga just sente emitwalo 34 mu 7 okugula box mwenda n'ekitundu eza trifoid. Ze sente ze weetaaga ofuna 18.3 n'okubisamu omutwalo gumu 9 ogwa buli square meter. Njala kukiddamu buli square meter si box square meter emu bweti ebala ya mutwalo gumu 9. Kitegeeza ebox eba erimu square meter 1.92. Kati nga balamanyi bei ya box ofuna 1.92 n'okubisamu omutwalo gumu 9. Abantu abasinga bankubira ne bagamba te box zo tuzitegedde za mutwalo gumu 9 ketujje tuzinone. No, ojja kuboonona square meters. So twagala okubeera nga tubawadde summary. Twagala mubeere nga mudigestinga akantu ako ke tubawadde musobole okubeera nga mubalirira ennyumba zammwe oba ebifo ebyandibadde byenkana bwe bityo. Kati ennyumba yaffe tugitandiseeko olwaliro dining ne sitting tuzibawadde. Ziri ku bipimo bya 14 by 14. Bw'okizikonvatinga 14 by 14 feet bw'ozikonvatinga oziza mu square meters ebejja kuwa 18.3 square meters. Square meters 18 zikubisemu omutwalo gumu 9 ofune emitwalo 34,7 eziweetaaga okugula tiles ezo. Ebirala by'osobola okugulirako oba byeweetaaga okukola ekifo ekyo weetaaga adhesive cement ensawo 3. Weetaaga cement ono ali ordinary owa bulijjo ensawo 3. Weetaaga packet 2 eza spacers. Weetaaga grout kilo 2. Weetaaga wheelbarrow z'omusenyu wheelbarrow 6. So tujja kugenda tugattagatta mpola mpola paka wono otunamalirayo enju otegere nti neeta wheelbarrow z'omusenyu 6 bwe naagenda ngatagatta wheelbarrow ebagenze baŋŋamba nembola okusiba nju namba neetaaga erefu kitundu kya erefu okusinziira ku bugazi bw'enju yo bw'ebeera yenkanya. So olunaku olwaleero twagala okubeebaza tulina kubeera nga tufundikirira awo
tetwagala kubawa nnyo bintu bingi bijja kubabuzaabuza. So tutwale obudde nga tu digestinga kino kye tubawadde, obale enjuuyo oba obale ekifo kyo obugazi bwe kiba kyenkana, tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Tubeebaza nnyo mwenna ababadde ku Lugonvuzi Show, Bannayuganda abali wano mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga, mwebale kubeera nga mulaba Lugonvuzi Show ey'ensonga, mwebale kubeera nga muwagira Oluusi Mutayozi Center wano ku Adware City ku UG23. UG23 ye store wogyo tusanga idduka wogyo tusanga ku UG23. Bw'ojja ku Adware City tuuka ku Adware City ojje ku gate 7, ojja kuba otuuka okube ku simu 0702 28 56 73 0702 28 56 era ne ku screen yawo wansi ogiraba ng'eriko Walusimbi Tiles Center. Ojja kugiraba edduuka liriko n'ekipande The Walusimbi Tiles Center. Wiiki ejja tugenda kubeera nga eddiiro lino ne dining lyegattibwako ekiyungu open kitchen ekyeggudde. Ekiyungu nga muntu bw'abeera mu dining oba ne wabeera mu sitting room alaba butereevu ebigenda mu maaso mu ffumbiro. Effumbiro ogw'omulembe guno si ge gali ge twekwekeramu omukka ne gukuttira eyo nga terina ataasa. Naye wano open kitchen bwe tugenda kusesetula ebigere tuve wano tuyeyongere butereevu ku ffumbiro lyaffe ery'ennyumba lyaffe eyo nga bw'ogirengera mu bifaananyi ku screen yo. Tugende mu ffumbiro eyo tubibalire ebisobola okugenda wansi ku floor mu ffumbiro eyo tugenda okuddako next week, then ne ku bisenge tubeere nga ate tubabuulira requirements ze weetaaga naddala wakubeera nga osiba tiles ku wall w'ekisenge ky'ekiyungu ne floor. Bye tugenda okujja nabyo wiiki ejja. Weebale kubeera nga obadde olaba puroguramu eno wano ku Lugonvuzi Show ey'ensonga. Eno y'Oluusi Tiles Center ku Adware City e Nakasero ku UG23 okuba ku 0702 28 56 73. Enamba eyo eri ne ku WhatsApp, osobola otusindikirako message, osobola okutukubirako obudde bwonna. Kuba obudde bwe tubeera nabwo abantu baffe balina time zones ez'enjawulo ate nga tufuna bakasitoma okuva mu nsi yonna. Eri buba bukedde ng'eno buwungere, eno buba bukyanga eri buziba. So nkubirako obudde bwonna essimba emanja yabye sijja kugaana gikwata, tusobole okubeera nga twogerezeganya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuwagira Walusimbi Tiles Center na kulaba Lugonvuzi Show programu ey'ensonga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okwewandiisa mu mpaka za Ssedduge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Ssedduge 2023 Nyola. Essomero ly'enkulagirira liririmu baliyita Hillview Primary School Matanga, ly'essomero ery'omulembe, ly'essomero gy'otwala omwana n'owulira obulamu nga butawakadde, ly'essomero gy'otwala omwana oga nti nze mbivuddeko. Baba ne vidiyo obeeremu, vidiyo tebeemu, vidiyo ebeemu. Tewali bya bino simanya ati buli mwezi jangu, simanya buli mwezi no, balina vidiyo. Ate ng'omuzadde oli waddemba okuyitira olwonna lw'oyagadde n'olaba ku mwana wo, bakukkiriza okuaccessinga omwana wo okumufunako, oba ng'olina pati oba ng'olina ki weekend n'omanya nti mujjayo ku Lwokutaano nja mukomyawo ku Sunday kawungeezi asomye. Mujjayo ku Lwokutaano ekawungeezi muzza ku Sunday kawungeezi. Ssomero lya mulembe nnyo likuwa ebbeetu likuwa eddembe ate ng'ebisale bisoboka. Ekisulo okuva ewasookera ddala paka ku kibiina ekyokutaano osasula emitwalo 75 gyokka, ate P6 ne P7 osasula emitwalo 85 gyokka. N'olwekyo enteekateeka ya Hillview Primary School Matanga tugamba nti esoboka buli muzadde. Byebisale byotasobola kwemulugunya nti banange nga bingi, bw'owulira nga bingi kitegeeza nti era obadde togwanye, naye nga ssente zisoboka ku Hillview Primary School Matanga. Naye nga nkujjukiza
nti ate omwana bw'aba agenda tagenda na mufaliso agusanga ku ssomero bino akina mabaafu bino bidomola masowaani masepiki akina fooko simanya ngoye zakusiibamu nedda ezo zisigale waka. Omwana bw'abanga ayingira nga mupya uniform set ya uniform 7 azisanga ku ssomero n'atandikirawo. Enkola yaabwe yonna gye baagijja nzikiriza nti oba oliawo kitwali twetaaga bulijjo. Ye Hillview Primary School Matanga. Okumanya ebisinga oyinza okuba nga oyagala okubeebuuzaako bakubire ku ssimu yaabwe eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22. Ye Hillview Primary School Matanga Masaka City abagamba nti we are the ambassadors. Gendako ku website yaabwe obanoonyeko bajja kubanga bakuwa ekisingawo ku www.hillviewmatanga.com. Website yaabwe eri www.hillviewmatanga.com. ojja kusobola okumanya nti Lugonvu byayogera bye bino bali bwe bati abaana ne kino kijja kubanga kikuwa ekifaananyi ekirungi. Kati emyaka 3 ekyakaasa mmeeme okuvvuunkana okwa vva omwange ne ku mulundi guno tukomyewo nate ku Lugonvu Show. Okuva mu buli nsonda ya ggwanga abavvuunkanya 30 mu ddakiika 30 ebibuuzo 30,000 omuwanguzi anaaba ani? Sedduke 2023 Nyola